omulabe waffe atugobera omulungi wa Grosh TV nze sijjako wakugamba kusubscribinga likinga atera osharinga bannange tugezeeko okulaba nti Grosh TV bannange tugisupportinga bwe kyolina okukola subscribinga awo bannange tugezaako okulaba nti tubatuusaako amawulire ago gwe gy'oba tobadde so tujja kusaba muganda wange subscribinga olikinge atera osharinga tugenda kubanga enteekateeka zonna tuzikutuusaako sofa tuli mu kulaga ekiri ebweru jamu ye Akutte ku Ntebe Road era nga olunaku olwaleero tuli mu kivulu kya mwana mulezi alien skin ekivulu ekimanyikiddwa nga Sitya Danger era nga kiri wano Freedom City olunaku olwaleero olwokutaano embeera bwetyo bweri namungi w'omuntu ye muyitirivu jamu nga bw'omulaba jamu ye Akutte mwana mulezi alien skin akoze record ekivulu kino akirangidde wiiki emu naye laba ate ekiri munda toyogera namungi w'omuntu muyitirivu abantu bayitirivu abantu abayingira tuli ku mutwalo n'emitwalo ebiri njagala kulaga laba ku mulyango we bayingirira we bakyekingira laba we bakeberera laba ekiri ku mulyango njagala olabe embeera bweri essaawa zino subscribinga likinga atera osharinge banaye tukikume paka ku 4K subscribinga kino kyokka bannange baganda bange batugobera ku Grosh TV kyemuyina okutuddiza oba kyemuyinza okutuddiza nga ffe aba Grosh TV abeewaddeyo kuba nti enteekateeka yonna tugibatuusaako subscribinga likinga atera osharinga osobola n'okuteekawo komenti osobola okomentinga wansi awo okusinziira ku kikyolaba embeera bwetyo bweri essaawa zino wetwogera ndi bweru ku Freedom City omuntu muyitirivu ali mu kuyingira essaawa zino gwatugobera essaawa zino ku Grosh TV abantu bayitirivu tugambe nti alien skin akoze record kubanga ekivulu kino akirangidde almost 1 week era nga abantu bali mu kuyingirira omutwalo gumu ku mitwalo ebiri era nga wenjogera banaatera okubanga munda baggalawo wenjogerera munda bagenda kuggalawo kubagwo munda wajjudde tolina woyita munda wo wajjudde ekivulu ekiddako era nga abantu abasinga bali mu complaininga nti awantu weyatadde wafunda abantu bali mu complaininga kiki kyoyinza okwogerako eri omulabi akulaba essaawa zino tunula eno sebo yatadda wantu wafunda batusedda ekijjudde nawe tujja kubeera tuli mu balkoni awantu wafunda alien skin abalabi abatugobera ku Grosh TV essaawa zino abali mu kutulaba bagambye nti wabalimbyemu kino ekifo kyabadde tekikumala watadde wafunda ekifo kiddugala essaawa zino abalabi bali mu complaininga bannange gwe omulabi atugobera ku Grosh TV abantu bali mu complaininga nti alien skin we yatadde show ye wafunda ddala laba jamu essaawa zino subscribinga likinga ate sharinga njagala buli muntu alaba video zino njagala buli muntu ali mu kugobera akatambi kano subscribinga likinga atera osharinge abantu bali mugamba nti alien skin yandibadde nga ategeka namboole wana awantu wafunda lengera omuntu ali mu kuyingira essaawa zino fe aba Grosh TV tweyamye okubanga enteekateeka zonna tuzikutuusaako era nga kamera zaffe zatuuse dda ku Freedom City kamera zaffe za Grosh TV weziri ku Freedom City enteekateeka zonna tugenda zikutuusaako okuva ku performance ya alien skin egenda osookera ddala era tugenda kuba tukutuusaako ogenda kuba ng'olaba ayambadde atya azza atya
ani ne banya bagenda okubanga bayimba byonna tugenda kuba tubikutuusawo ku Grosh TV. Muganda wange gwe ali ebweru atugobera atasobodde kubanga ojja mu Mukivuulu kino ngusaba ekintu kimu subscribinga likinga sharinga commentinga okusinziira ku kikyenkulaga essaawa zino olowooza mwana mulenzi Palaso ali kuki. Nyongera kubategeeza nti kamera zaffe eza Grosh TV zibaddeko ku cricket oval elugogo era nga osobola okukebera mu buvidiyo bwaffe obukadde tugezezaako okubanga tukulaga embeera we tuviiridde ku cricket oval tukulaze embeera nga webadde eyimiridde kati woogeraageranya kye tukulaze ku cricket oval n'essaawa zo kyendi mu kulaga gw'omulabe waffe atugoberera okusalawo kulese gy'oli okusalawo kuli gy'oli. Lengera emiryango bagigadde gw'omulabe atugobera essaawa zino poliisi esibyewo emiryango takyasobola kubanga ekkiriza omuntu yenna okubanga ayingira essaawa zino. Gw'omulabe waffe atugobera ku Grosh TV njagala osubscribinge sindikira linki zino tegeeza omulabe atugobera essaawa zino mugambe genda ku Grosh TV enteekateeka zonna ogenda kubanga ozifuna. Subscribinga emiryango bagisibye essaawa zino wetwogerera era nga abantu bayitirivu munda ddala wetwogerera Freedom City munda wajjudde era nga abantu bali mu complain nga bali mugamba nti alien skin yandibadde nga ategeka mu kifo ekigaziko okusinga kino. Lengera abantu abakyali ebweru abantu abali ebweru basinga abantu abali munda obungi. Subscribinga muganda wange likinga sharinga jamu akutte abantu batandise okuteekawo ensasagge babasibira batya ebweru basibyewo geeti nga bwenkulaga geeti bazisibyewo era nga abantu abakyali ebweru be basibiddeyo ebweru basinga abantu abakayingira munda mu Freedom City. Nabajjamu bwakutte essaawa zino. Subscribinga muganda wange likinga ate era osharinge performances zino tugenda kuba tuzikutuusaako nate era n'ekivuulu kya mwana mulenzi Palaso tugenda kuba nakyo tukikutuusaako okusalawo kujja kusigala gy'oli. Ffe tuli bannamawulire tusosola tetwekubira side ebintu byonna tugenda kuba tubikutuusaako wano ku Grosh TV. Muganda wange subscribinga tegeeza n'omulala omugambe Grosh TV yakutte dda omuliro ate gwe wenna abadde tatumanyi tukwata ebintu ebyenjawulo naddala mu nsika ya entertainment so nja kusaba nyiga ka notification bell ako ogenda kubanga ogobera video zaffe ez'enjawulo.